ate neewuunyiza nnyo okubeera nti nawana era ki weekiri oli yasindika ku simu ku bibuuzo ebitubuuzibwa mulundi guno kineewuunyisiza okubeera nti ki mwekiri ng'ate neeri kibaddeyo tegeeza konsaani si ya muntu ki omu wabula bawera abakola ki abakyebuuza naye mubaamu ebibuuzo ebimu ndowooza we tuba nga tusirise ne tutabibuuza nekyo kitusingirako obulungi era Allah mu Qur'ani ayina wagambira nti ayyuha alladhina amanu la tasalu an ashiyaa in tubda lakum tasu'ukum ali agaana abantu atugaana okubuuzabuuza ebibuuzo nga ansa yaayo bwenejja eyinza okutukosa eyinza okukola ki okutukosa kati n'ekyo obuzibu bwakyo eyakibuuzizza simanyi ddala oba mwetegefu oli bajja n'amugamba nti tokwata ku sodaka ebyo nga ate mwabadde afuna ekyokulya nga naabivaako simanyi oba muki mwetegefu waliwo abantu bangi nnyo waliwo abagagga batuwanya zihijja netugenda tukola ki netukola hijja ndio sente nga sizaki siza musiraamu alright kati bwetunafulumya fatuwa ojja kwesanga nga abo bonna bakoze eki kugamba nga eiza bweneeba egaana nga bonna bakosebwa wenfika hijja yange ate kati obuzibu buli ku kintu kimu bw'onoobanga bwe tugamba nti nedda togitwala ne bakuwa enkya hijja onogasijja genda Allah kyabaga nti temubuuza bibuuzo nga ansa ezinaavaamu ziyinza okubakola ki okubakosa manyi seeka omu yali wano nga seeka mwatiikirivu nnyo era yamanyiddwa fatuwa zizaawa kaali n'ava kuno n'agenda e London bano atuukirayo bankuba kyeyo bamubuuza ebibuuzo oli yamubuuza nti seeka wetubeera wano abamu muffe tukola mu zirogi era nga omanyi bulungi nnyo kino kiki ebibeera mu loogi byebyo bajja ne bafuluma isuuka gw'ozijjako n'oteekako endala n'okola biki tugende mu maaso n'okukola mu zirogi ezo era seeka yabagamba ekindanga nti banna mubuuzabuuza ebibuuzo naye kati ansa bwe naagireetanga egaana onoobivaako ani era teyabawa ansa naye kati olwaleero katugende mu maaso inshaallah nja kukozesa ku ansa zenkozesezza gye bambuulizza ekibuuzo ekyo Firaawo mumanyi kabaka w'e Misiri yali kabaka w'e Misiri yali kabaka e Misiri oba bakabaka byawa b'e Misiri babayitanga Bafiraawo kati omu ku bo ono yasemberayo ddala kigambibwa yali musajja mugabi nnyo ono yeetwala ne Musa oyo yali musajja mugabi nnyo
ng'aliisa abantu akamere mu byokuliisa nga mulungi ddala bwe kigambibwa okusaba ebimu kati oba oli awo Allah mwe yayisiza awamu n'okubeera nti yatuuka ne yeeyitako ne Allah ana rabbukumul a'la yeeyitako katonda owa waggulu ennyo alright yes awamu n'okuba nti ebyo byonna yabikola kati Allah yagenda ate amwongera kumuwaaki mutaka ono bumaali ng'alina waawawera era bangi be tulabye nga bagabi masha Allahu ta'ala naye nga tebalina shahada tebalina ki shahada naye nga ebikwatagana n'okugaba bagabi era nga basingana bangi nnyo mu basiraamu mu bikwatagana n'okugaba era ogenda okulaba mwana wattu nga nabo ate beeyongerako bugagga abatalina shahada bawaayo ne bakola ki ate nga Allah era abongera kuba yeyagala nti la in shakartum la azidannakum kasita ogeza nonneebaza zingenda kukwongera ndio owuliriza kati tukitwale tutya kuba okusaddaaka ibaada si bwe kiri okuwaayo sadaka ibaada ate ibaada eteekwa okubeera nga egobereddwako ne shahada okubeera nti ogifunamu kuno ku nsi ne ku nkomerero naye Allah nga bw'atalyaza amaanyi ono awaddeyo nga awaayo na mutima mulungi ddala musajja ayagala nnyo kyakola naye nga shahada yeekoze ki yeebuzeeko Allah tayinza mulyaza amaanyi kuba Allah yagamba dda nti inni haramtu dhulma ala nafsi nze neeziyizzaako okuba nti ndyaza amaanyi omuntu yenna oba ekintu kyonna ng'amaze ga nti ya ibaadi kintu ekyo nakyogerako wano ku rediyo era ntera okukisomesaako Allah agambye ya ibaadi abange mmwe abaddu bange olina abaki abaddu bange kifaanaganako ne ya ayyuha nnaas naye wano ate kyanjawulo kubanga Allah abazizza ye gyali ibaadi abaddu bange mmwe mwenna nze agamba la ilaha illallah muhammadun rasulullah n'atannabagamba la ilaha illallah muhammadun rasulullah fenna tuli baddu baani ba Allah fenna tuli baddu tuli bitonde bye tuteekwa omugondera kati oli omulala ye bw'abanga azze nga shahada yekyagaanye naye ng'awaayo Allahu akbar Allah niye amukubisizaamu mu ebyo byawaayo nga bw'akubisizaamu ono omulala kubanga akoze eki awaddeyo enjawulo ejjawo nti ayina shahada bw'oba nga okoze sadaka Allah n'agikkiriza ku nsi kuno akuwamu birungi ne ku nkomerero n'akuwa birungi kati ate oli omulala talina shahada Allah akuwa ku nsi kuno n'akusasula buli byonna byasobola okukola ki okusasula abalala bonna naawe abikuwa owuliriza abikuwa
ninga bikomawa ku dunia wa Allah teri kati kuno oli bwawaayo awaayo n'awaayo ne Allah n'abeera nga amukola ki amwongera tusa Allah ye lwali tuuse ekiseera either kuba nti nno noli shahada agitegeera oba ye asigalayo nga tategedde shahada n'agenda naki n'ebyobugagga we ng'abirina tobamanye abasinga abagagga abangi ennyo mu bibuga byaffe ebyenjawulo including Mbale nga be basingamu obugagga bye bali okiwulira ninga shahada tebagikola ki tebagirina shahada ekyagaanye bugaanyi oba oli awo eyinza okujja mu maaso awo ate n'afuukira ddala wa mugaso nnyo ku nsi kuno ne ku nkomerero naye n'abeera mu bantu abanaakola ki abaneeragala n'olwekyo kati tuddayo saddaaka yetu gye twale ekyo era nga bwe ŋŋambye eri gye mbadde eyo ebeera sadaka ebeera ki sadaka mutwale naye bw'ajja nti nzize kuwa zaka tumugamba nti nge zaka tekukwatako simanyi oba ontegeera zaka gwe tekukola ki tekukakatako wabula obuyambi bwaleese obuyambi bwowaayo bwonna tewaliwo ttabu era tubukozesa bulungi era mungu amusasulamu ye nga bw'aba akoze eki bw'aba alabye kubanga naye mudduwaani muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala kano kankongerereko ddala kuba emabega awo twali tulinawo ki obutategeeragana ng'abantu abamu bagamba tyaa ebintu oli bw'abanga talina shahada ne bw'omuggyako ebibye tolina musango kyekiriyo mu busiraamu tebukola ki tekiriyo tebukisomesangako gyebintu ebyatali musiraamu bitwalo byeyagaliremu nga bw'oyagala nga bwe buziyiza eby'obusiraamu okubeera nti obijjawo mwana wattu nabiri bikuzira tokkirizibwa kukola ki kubijjawo kukola bwe byoyagala era amateeka agagaana okutuusa ku bali ensobi yonna oba kusukka ku muntu yenna ensobi n'oli nago gamukola ki gamukwatako amateeka ga protecting eddembe ly'omusiraamu era gaprotectinga n'oli kuba mwana Adamu mwana Adamu era Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawangaala nabo bulungi nnyo mu Madina bawangaala nabbi n'atuuka n'okumanya abannanfuusi ng'amumanyi nti ono gundi ne gundi mu nnanfuusi naye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'asigala ng'akola ki akolagana nabo amanye nti ono andyamu olukwe yes era teyabaatuukirizaako n'akatono teyabaatuukiriza era kwegamba agenda okulaba emyaka gigenze bwe yayagala okubeera nga tafa nakyo yafuna sahabi omu gwe yakigamba Hudhaifa kyebaba bamuyita Aminul Umma mukumi w'ebyama byaki bya umma byonna kubeera naye ate teyaboogera wabula nga Rasul sallallahu alaihi wasallam yali abamukoze eki abamugambye okiraba kati Rasul atuuka n'okuba nga amanyi kyono noono imaanyi zaabwe banimba bulimbi naye ate teyabaatuukiriza yasigala akolagana nabo teyabaggulako lutalo
yes yasigala akola ki akolagana nabo kitulaga bulazi bwe tubeera mu nsi muno ekisinga obulungi kuba kukolagana tetwetaagamu kintu kirala kyonna kyate ono alibwa era yensonga lwaki ne mu bazadde yatukubiriza ndaga nti ne bwe baba basigaddeyo nga bo si basiraamu ekintu eki kyolina okukola ki okubaawukanako webagaa nti tugende tusamire naye bino ebirala byonna byonna muyina kubeera nti osigala oli mwana bali ne basigala nga bazadde n'osigala nga oli muliraanwawo okolagana naye bulungi kubanga muliraanwa mugandawo n'osigala nga mugandawo akabaawula kali kamu kokka bw'olina shahada oli talina shahada naye nga mwena mukola ki mwawule ensinza naye bisigadde byonna byonna mulina okuba nti mutambulira wamu temwawukana olwekyo sadaka tuzitwala era netuzikozesa byetuba tukola ki byetuba twaganye ye allah n'amusasula n'empeera ze era allah yamanyi bwazimusasula fe tetuyinza kugamba nti ate nedda ate kino kubanga fenna tuwangalira wamu kamanya abahijja tuwangalira ki wamu tuwangalira wamu tewaliiwo obuzibu bwonna kugamba nti ate gundi kino inshallah Dokita katulabe omwana ow'emyaka 10 asaaza tugendako oli mukulu ajja kusembayo rasul sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku kigambo swala kajemba ntandikire yagaa nti muru auladakum assalata lisab'in abaana bammwe mubalagira okusaala bwe baweza emyaka 7 gumu 2 3 5 6 7 kasite giwera balagirwa okukola ki okusaala bwe baweze 10 nga bakyalinamu obuzibu mu byakukola ki ebyokusaala ne kakibooko ojjayo nekibooko kola ki jjayo ogikozese ono omwana asobole okubeera nga atandika okusaala kati eyo hadithi ya rasul sallallahu alaihi wasallam eyogera kulagira mwana akole ki asaale kristo yati ennamukakatako talinga nze talinga mulala yenna ali eyeebwe ng'akuze oli akyali muki muto n'ebyakola mwana wattu tebimuwandiikibwako kuba mateeka g'eddiini tegannabakola ki kumukwatako esalawa baagizadde gw'omuzadde gwate gw'ofunamu omwana w'emyaka 7 bw'abanga amanyi okusaala myaka 8 ye mufo kyokuba nti bamuwandiikako nti asadde neswala eno agifunyemu kino ezo empeera baziwaggwe muzadde gwozikola ki gwozifuna kakati bwe tujja ne tubeera mu kiseera nga omuntu gwe tulina amanyi okusoma Qur'ani asobole okusoma Qur'ani naffe ne tugimatira nti asomye bulungi wa myaka 8 tuli mutalawe twagala kusoma juzu namba tiwaliwo omulala yenna ayinza gikola ki kugisoma ekyo yewabuuliza nti owe 10 atusaaze
kisokera ddala ow'ekkumi semwesise eswali nyini temukakolaki temukakatako naye kati ate yaliwo nga imaamu yemumanyi atusaaze atukulembere mu bintu ebirala byonna. Kibuuzo si kyangu, kibuuzo ate nga kyangu kubanga Rasul sallallahu alaihi wasallam yali atugamba kulagira baana baffe batandika okusaala myaka 7 kasita giwera n'atugamba nti abo mubalagire swala. Ekyokubiri mubaawule ababadde basula mu kisenge kimu abalenzi n'abawala kati yakola ki yawula abalenzi babeere mu kisenge kyabwe n'abawala babeere mu kisenge kyabwe. Right? Yes, sir. Kati oyo wa 7 ow'ekkumi mashallah oyo aba akoze eki akakase n'okusoma obulungi asobola n'okukyusakyusa ne mu maloboozi nemugamba netuuka n'okugamba nti eyo Qur'ani oba Qur'ani kijasoma naye ng'ate yeeyo yennyini ola kati tumukkiriza atusaaze. Simanyi gwe oba wali owuliriza mu biseera ebya covid amuli ku puroguramu eyo twalina musaako covid yansanga Kenya lockdown yansibira eyo anti mutubuzaabuza ebimu mutugana tuli bannayuganda ffenna ate olugira nga ogenda walala nti ate nange nammwe ndi nammwe kale tuli bannayuganda naye nga naye tulinayo obutuuze katugendera awo. Yes, mu covid waliwo ekibuuzo wano kyabuuzibwa ne batugamba omukyala okiraba ekyokusaaza obusaaza tusooke tukikole ki tukiteeke wali naye obusiraamu bwemugewa nti gwe imaamu buba bukuwadde ekitiibwa kya bukulembeze atwala abantu bonna era nga gw'obagayidinga gw'obasobola okubeera nti obawa kyebaba ekyokukola. Mwana wa myaka emeka 10 katugende ku kyokusaaza akkirizibwa okutusaaza bw'anaabeera nga yaliwo ku kyalo yasobola okukolaki okusoma Qur'ani neetereera Qur'ani nekolaki neetereera n'atusaaza buli muntu yenna n'abeera nga talinaamu kamulumulu kali munda gafulubena tugamba mashallah omwana akoze eki akikoze nga mu bakulu bonna abaliwo tewaliwo asobola kusoma nga ye ow'ekkumi tuyinza omuwa n'atukolaki n'atukulembera n'afuuka omukulembeze waffe muki muswala right naye tumenye nti ye tezinnamukakatako ye tezinakolaki tezinnamukakatako kati tukikole tutyawo tukigatte tutya kuba ye tannaba kubeera nga akolaki akakatibwako swala ate swala zituuse yalina okubeera nga yatukolaki yatukulembera okusaala kubanga yamanyi tujja kumukulembeza atusaaze era atumazeeko ekisiibo kyaffe buli omu addeyeekewo right baruura awalaba bakiyita ki baruura omuganda n'abaswayiri nabo bakiyita baruura abaganda buwaze kabuwaze alright kabuki kabuwazeke ako kasita kijjawo tusobola okubeera nga tumukkiriza n'atukola ki n'atusaaza. Omugwere wagambira osobola okonkozeizawo ngoma waliwo
okukoma okuyonka jjajjawo nga maama wo waali okay tosobola kuwonka jjajjawo nga maama waali kyekisoboka tekikola ki tekisoboka nolwekyo bwobeerawo obuwaze nga tuwalirizibwa buwalirizibwa mbeera tewali ttabu naye tetumugjayo mu bantu nga tulina bahafizul Qur'ani bonna bali awo ate nga baki bakulu okumusinga tetuwoona omwana muto era bw'abeera awaka nga ate era yasingawo awa abasaaza kubanga yasinga okubanga akola ki amanyi era Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bwe yali alonda baimaamu oba bwawe ebyo ebisaanyizo byabwe yagira nti aqra'ukum lil Qur'ani abasinga okusoma Qur'ani yaba abakola ki yaba abakulembera abasinga abantu abasi nyina research emu gye na supervisingako yizinga ka akitwala mu bakutte Qur'ani mu bakutte ne mugamba wayi hadi roza Rasulu yali tasobola kwatula nti abasinga okukwata wano okusinga yali ategeeza ki abasinga okusoma Qur'ani bwe muba nga mwenkanye mu kusoma Qur'ani ate Rasulu sallallahu alaihi wasallam eyo nakijja eyasooka okusenguka mu Busiraamu omukulu mu baki mu bantu abaliwo mwenna mwenkana amukulu abasingako yabasaaza nagenda nga abitematema bwatyo mubufunze ngamba nti omwana omuto tatusaaza okujjako nga waliwo obuwaze waliwo okubeera nti kyetuteekwa okgenda nakyo tetuyinaawo mulala yina ayinza kumuddira muki mu bigere nga tuteekawo oyo ng'atusaaza naye bwe tuba tuyina nedda wallahu alam kyanda mu 3 katonyezeemu FM dokita ziri 3 eziyise ku 5 naye naye ekibuuzo ate nga kyekikulu mu byonna ono imaamu tubadde twogera ku mwana gwe baagala okukulembeza naye ono already akulembera naye talina mukyala abantu bagamba abawoowe oba akkiriza okubanga asiba abantu nika ono gwe atanawasa talina mukyala omanyi abantu bano e Uganda nyinza okugaa nti bayonooneka waliwo embeera yabakolaki yabonoona nga ffe twagiteekawo netulowooza nti ate yeteekwa okugenda muki mu maaso oba eriweeyo Rasul sallallahu alaihi wasallam bwe yali atunyonyola ku bikwatagana n'ennika baani abakola ki ababyenyigiramu tewali weyayogerera mu walimu dokita tukiddemu kaluba ntegedde tukiddemu sikutegedde bulungi awo ate nga gwali muyizi wakaluba notyantegeera mpozi ng'ogamba ajja kunyonyola nga mufunyi kyeŋŋambye nti mu mpagi mu bintu ebiteekwa okubeerawo nika okutuukirira omuwali mutaliimu omuwalimu okubaawo simpagi simpagi kati baani baba bakola nika gwendeka sirisi dokita tulina waliyul amr kugamba omukuza w'omwana
kabeere taata we kabeere mukuza bukuza okay oyo mpaji amahare okusasula amahare eyo mpaji abagenda okufumbiriganwa bombi okukkiriziganya olwati nzikiriza bantwale oba nzikiriza bamumpe nga si kukaka yes ekyo kiteekwa okukola ki okubeerawo consent y'abo bombi abagenda okukola ki okufumbiriganwa ekisembayo be bajuliza abo ababiri gwewuliddemu omuwalimu oba y'omu ku bajulizi gwewuliddemu omuwalimu tewali kitegeeza kasitansituka nti ngenze kuwasa bwe ngende wa taata wa mukyala wange tumalira awo nika yaffe taata tutandika ebamukutuba sokoleke gwe lwaki okutuba bwevaamu nga nenika evuddewo kasita tugenda netutuuka mu maka taata gyali akola ki ebyo biggwera omwani mutakola ki talinaawo olwolo yonna kiraba naye kati wano ewaffe e Uganda wano omuwalimu ekimuleetesaawo kubeera nga waali kubanga abantu abasinga obungi bagamba nti ebyo nze sibikolangako sibimanyi befuula abatamanyi kati omuwalimu ekimubeezesaawo kugayidinga buli kintu kigende mu butuufu bwakyo abawalimu batera okunyiigira nga mbisomesezza bwekyo era Abdul Nasir gyali omuguuno oyo kyemmanyi kati ampulira akigumire kituulemu omuwalimu obeerawo kugayidinga kunnyonnyola bali kyaba kino kyemukoze kino kyemukoze kyekituufu obanga basobola obyemalira kasita babeera nga basobola obyemalira ne marriage certificate nga basobola ogyefunira tewaliiwo nsonga ate lwaki omuwalimu akola ki yenyigawo wano ewaffe Uganda ekimunyigizaawo bangi tebamanyi ekyokubiri kana akapapula ako ka marriage certificate muwalimu ono yakakola ki kali mu office ye era gye kateekwa okubeera kati netumuyita n'alyoka akola ki abeerawo owulidde tewerabira sagala weeraliikirire nti oli muvuddeko njagadde ensooke kino kasita tutuuka nti omuwalimu talinaawo roolo y'amaanyi nnyo gy'ateekwa kubeera ng'azannya mu kukola ki mu kuwoowa singa abantu baba bamanyi bye bakola ki bye balina okukola kati ono atali mufumbo oba n'omufumbo tumuggyeemu naye ate atali mufumbo owulira so muli mba ndowooza oba mba njizeemu nti ono atali mufumbo bw'abanga waali kugayidinga tekirina tabu si kuwoowesa kuba ye simpaji si kuwoowesa okuwoowesa kubeera kwa taata kazaala muwala oba ali mu kifo kye era yensonga lwaki abo abawalimu bwe tutuuka okubeera nti nno akaseera ako katuuse tuga taata semberawa mu maaso naawe mutabani sembera mu maaso mukwataganye mu ngalo muddemu ebigambo bino omuwalimu akola ki agayidinga bugayidinzi Abdul Nasir muwonye tajja kunvunaana nti ate gwe watuggyeemu
waliwo sowaani waliwo sowaani ezo sowaani ze nabagamba dda babawe balye esowaani babakoleki babawe era yena yenna agezaako okugyawo essowaani ezo oyo aba alimba imamu waffe tetumusasula musaala omanyiyo imamu gwe basasula nti bamusasula omusaala simanyi gyali wano e Uganda wano simanyi gyali okiraba wabula kyemanyi kanze wano embaale wano simanyiwo imaamu gwe bakola ki gwe basasula musaala kati bw'atayagala ebbakuli akole amanyi mwaka mulamba nga talidde ku nyama awo ffe twagaana okukola byetuteeka okukola kati nabali tubaleke bakole ki bateekewo ebiteeka okubeerawo kino kikolebwe kino kikolebwe ate kino nga bw'olabye edduwa waliwo eyabadde abuuza ku dduwa duwa ya nnaku 3 duwa ya 40 duwa nze eyo sigirabangako sigimanyi mu biwandiiko sigimanyi naye sigamba nti ate teriyo bamanyi oyo abimanyi bibye naye nze yange nze nga kabali yensonga lwaki sigenda kuki ku dduwa za 30 oba 3 oba 4 oba nnaku 3 oba mmeka eyo sigendayo kubanga simanyi ki bwino aziragira aziragira simukola ki simulina kati ninga abawali mubo beekyerawo oga nti oluvannyuma y'ennaku 3 ng'omufu afudde tusome ki edduwa ekisomesa edduwa kusiibula bantu bano bagende kola sallallahu tugamba nti tubeerawo ennaku meka 3 eziggwako abo oyinza okwagala bagende nga tebagenda bajja genda kala nti yensonga lwaki basoma edduwa nebaga nti edduwa ey'ennaku 3 etuuse nga ne bagisoma omumalira buli omu atambula butambuzi alyanga n'omugugu amaze okusibwa nze ku lwange bakiteekawo basobole okubeera nti bafunirawo niwe banaalira kamere ekyo sikirinaako ttabu naye kiri ekyokubeera nti omuntu talina mukazi bw'aba abimanyi tekitugaana kubeera nti atulagirira ekyokukola naye nga awoowesa si ye yennyini si yawoowesa taata yawoowesa oba omuntu yenna ayina obuyinza yawoowesa wallahu alam akusindikira omwana wa myaka 7 genda oweese mwannyoko kati najja nga ye wali awo nawo tutunulewo kuba ogambye wali yekamala byonna naye abantu batutumira namwana w'emyaka 7 myaka 7 nga yagenda okubeerawo anti mulenzi nga taata wali era najja nomukwasa enkoko nekanzu sirabangayo taata gwe bawe enkoko nakanzu ono gwe bazze okugamba nti kati genda ebyo bya muko si bya taata anti taata basigadde bakusindikidde n'omuyisaamu n'amaaso n'omuwa nkanzu nankoko nti gwe genda ddayo kati waliyo ono ayina kubeera atya kyekirese ekibuuzo ateeka okutegeera ebikolebwa okuba nti naye atuuse okukola ki okubeera nti bimubalibwako mateeka g'eddiini gakola ki gamubalibwako oyo asobola okubeera wali naye okubeerawo obubeezi nti emyaka 7 anaabagamba ki buli kimu n'ateekawo kyekijja okukola ki kyekijja okubeera nga kigenda mu maaso talina bwajja bagaana allahu alam 15 zise ku 5 lwaki sisiibula
sibulako na babiri wanyi sibulako na babiri wedda bakonkona omulizo omulungi dokita ayagala tusiibula kati njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu Tuli energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel tusange ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road essimu 0753955994 oba 0756341354 Save Tuli energy is your answer. Islamic Media. Islamic Media.